Alright, olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde mutaka mu constituency Alex Waiswa Mufumbiro gy'asuubira okukiikirira singa bigenda bulungi mu kalulu aka 2026. Okwogera kwe kubadde kuwanvu era ayogedde ku buli nsonga wabula asinze okuteeka essira ku bantu b'e Nakawa okulonda Alex Waiswa Mufumbiro na buli muntu yenna alina akabonero akamanvuuli. Katulabe okwogera kwa Kyagulanyi e Nakawa ng'agenzeyo enkya ya leero. Everywhere. Kunga Nakawa kunga. Yamani wanga bakutuka. Kunga bali mwezo kunga. Kunga Waiswa Mufumbiro kunga. Akawaiswa tutatemu. Kunga Waiswa Mufumbiro kunga. Kunga Waiswa Mufumbiro kunga. Mugamba lino mwana musima. Nemo mako wabata. Waiswa tugenda kumulonda. People power. NUP. Everywhere. Come the Lord kebendera yewaggulu. Wanika. Kabala mukagule okubadda President wa Uganda Adako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwana yongeza microphone nende benge kasuka wala. Two. Mic check 1 2 1 2. Mic check 1 2. People power. Our power. Mwana Azokenze gune na wakati. People power. Our power. NUP. Everywhere. Labanono mujoli. Claro Padano. Claro wa. Claro Padano. Labanono musoga. Asoga mlio. Bana mwebalire irana. Labanono mulugwala. Abalugwala jabuli. Oritia. Labana abanyakole. Muriyo bantu banje. Mwebale munonga. Mwebale kwiza. Wangaba emigisha. Ay. Labanono Mufumbiro. Labali Omanyarwanda. Muriyo. Murakoze cyane. Murakoze. People power. Our power. Bananga abantu b'Nakawa East. Ab'Nakawa East. Banange mwebale nnyo kutwaniriza. Omuntu ali ku byuma njagala making sure microphone eno eyina treble. Njagala mbeere nga bwe njogera abantu b'emabega mumpulira. Bana muli kumpulira. Abambere muli kumpulira. Abainoma muli kumpulira. Abere muli kumbona. Bana nekyo kyene.
People power. Power. Banange mwebale nnyo. Mutukoze bulungi nnyo. Nsaba munzikirize mikwano gyange. Bino ebigambo mbibagambe nga muwuliriza. Manye essanyu libalina lingi. Nange nnina essanyu lingi nnyo. Naye olunaku lwa leero lubadde lwa njawulo bannange. Kyakitiibwa nnyo era twebaza Katonda. Kyatubadde omukisa olwaleero okusisinkana. Tubadde twetoloola Uganda. Kyamani lwanga nkutumidde nnyo beerako, kyamani lwanga beerako nkutumidde nnyo. Olivio kyankutumidde nnyo Jafari, Radio Katwe, Muzeyi Kimbo, Respect Boys. Mwenna abakyala babeera kubambya abantu bakudata mbale nnyo. N'abalala mu ntere ku mbega yiye. Twabadde mu bakyoli. Naye kyakitiibwa nnyo nti ate bwe nkomyewo wano e Buganda wano e Nakawa ffenna weetuli. Message. Katika magambe bino okusookera ddala ne bwe weetulirayo worship bannange yonna yonna gye mbadde yonna gyonna gye mumaleero tambulira tubadde tusindika ekigambo kimu unite ekigambo kimu kubeera wamu ekigambo kimu nti ffenna tuli baluganda oba oli muganda oba oli muteeso oba oli mutoolo oba oli musoga oba oli waawa nga tupushinga unity Naba Katonda bwantuusiza mu United States of Uganda. Tap up microphone. Go the mic. Yagala kubasaba. Aina bubuzera asooka gisirise. Aina firimbi asooka gisirise. Bw'obanga olina ekyana ky'olinanye ng'okikuba akamalindako. Bw'oba olina kyaliwo ng'akwogeza mugamba alindeko. Baganda bange bino bye mbagamba. Waliwo ensonga lwaki abapoliisi abasuuka mu 2,000 bali mu kibuga nga babadde tebaagala ntuuke wano matunule mu maaso mbagambe ebigambo bino. Njagala mumpe omukisa mbatuuseko buno bubaka. Bw'alina essimu nsaba birikodinge. Ate alina essimu njagala gyesi osirike nayo birikodinge mu bwongo. Kubanga sisuubira kuddamu okufuna mukisa kwogera n'abantu ba Nakawa East okusinga omukisa guno gwenfunye olwaleero. Olunaku lwaleero nga bwe mbadde mutugoberera ku mikutu mwandibadde mundaba ne kakyaliwo kange akalango ke bayita Dani Magic. Ne Dani Magic siri naye olunaku lwaleero kubanga batulumbaganye ne batukuba emiggo mizibu nnyo ng'ababikola ebyoge magye ga Uganda gali mu uniform ya Uganda ng'eriko ne fulaga ya Uganda. Nze kyantaasiza kubanga nabadde nyambalidde bino ne muganda wange Dani Magic ne bamutuusako obuvune era ali mu ddwaliro. Njagala basaba mwongere okusabira Dani Magic naye okusinga mwongere okusabira eggwanga lyaffe lyonna buli omu afune omutima ng'ogwa Dani Magic. Buli omu afune omutima nga gwe azze wano gw'olina tusobole okununula eggwanga lyaffe lino. Bannange muzze mulaba eno era kubeera presidential campaign. Wano tulina kubanga tulina mmwe nga twogera gye muli nga tubasaba obululu. Era akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa mwami by'Abakama kakimanyi nti leero tulina campaigningira wano Nakawa.
era bamanyi nti tetulina helikopita tulina kujja nga tuyita ku kkubo era bakimanyi nti abantu betulina okwogera nabo bantu balina kuyita mu kkubo nga bajja naye bagadde amakubo gonna abantu ababadde bajano ne babakuba Chairman Lwanga nkulaba lindamu katono Chairman Lwanga president asoka be ko kyayogera atekaga bagamba nebeerako nja abantu abawagira ekyuka kyuka bali buli wamu era bangi Chairman Lwanga chairman we kamocha mwebale kuswaza sitaani mwebale kuswaza abantu abo naye okusinziira ddala mwebale kuswaza Namukadde Museveni mwebale nyo Bana abaliko mwenna enamba ereeta Seremba Jime alina kyalina kitekeko ekikwatagananga ku ssente za transport agenda okutwongerayo n'essente ezisobola okugula data gyegenda okutambula yonna kuba tugenda kuddamu kutambula Uganda yonna tugenda Fort Kasese yonna tugenda kubeerayo paka Kasese mumanyi okwawula ayogera amazima n'abafera era bwe mutunula mu maaso gaabwe mumanya kaakati tebaagalira ddala tubatuukeko Mwami Museveni kubanga aze abalimba okumala emyaka 40 kati takyalina kyabagamba takyalina kyasobola balimba kyakola kwe kugamba nti kati oba temukyampagira oba temukyanjagala kale ne gwe mwagala temujja mutuukako alinga bino ebivubuka bikawulu bwe twabeeranga ku ssomero nga waliwo omulenzi omwala gwayagala ne guno okukwanisa emmundu kakati Museveni mwamweganye era tasobola kukaka bantu kumwagala era njagala okutegeeza abo abasirikale temusobola kukaka bantu kwagala bosi wammwe bamukawa njagala kino nkibagambe baganda bange Museveni emyaka gyafuze bajjajja baffe ne bazadde baffe naffe Katonda atukoze bulungi nnyo tikati saawa zino emanda gye bayita bwanika emanye omukaba ku mutwe nayogera amazima mulaba ku bipande bye aze awandikako protecting the gains protecting the stolen gains ayagala okukuuma eribbe lyatubyeko abantu benakawa bannange gaini kijje mu protectinga wano gaini kijje mu protectinga wano njagala obabulira okumala emyaka 40 nga batubba bubbi wano mu Nakawa wewali Uganda Revenue Authority ekitebe kyayo kiri wano Nakawa naye era Nakawa yesinga enguudo mbi muno abantu webasinga obwavu muno oluvannyuma lw'emyaka 40 njagala asobole kukyuka tunula wali olabe egeto ku lusozi olabe egeto buli wamu olabe embeera abantu gye bayitamu kakati kambabulire ne kino baganda bange mu mawanga agakulaakulana mu mawanga agafa ku bantu baago abantu ne bwe babeera mu geto nze nakulira mu geto era tukuze tubagamba we work hard not to live with the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Njagala babulira singa tubadde n'abakulembeze abagala ensi yaabwe ne bwe yandibadde ghetto buli wamu wandibadde watuukawo amazzi amayonjo wandibadde watuukawo amasanyalaze agali affordable wandibadde waliyo security wandibadde waliwo ebyenzijanjaba naye tebibeerayo in fact babakuma bwe bate kubanga baagala bagobawo ettaka baliwe abo bwe balinako eŋŋanda so bwe tujja wano baganda bange ebintu bino byonna byonna tubyogerako Museveni amaze ebbanga ddene ng'abantu abamu baseetinga abeefuula nti b'oppositioni nga babeera bakyaliibe era bwe yamanya ti ffe njagala mubuliza bulungi Museveni bwe yamanya nti ffe ebyaffe bya ddala ebyaffe byakumuggyako